Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mikwano gyange ab'enzikiriza endala mukama waffe yeebazibwe. Amannya gange nze Rashida Dada akatuusaako ebbaluwa yammwe ey'olwaleero. Olunaku olwaleero tulina munnaffe Nagajja Juliet alaajana olw'omuzimu gwa maama we ogumumazeeko emirembe. Asaba muwe ku magezi akikoze atya okulaba ng'omuzimu gwa maama we guvaawo ate n'ekirala naye n'afuna emirembe n'afunako ne waatuula. Bannange mikwano, Dr. Kizito Patrick akola ku ndwadde nnyingi. Olina kansa, olina kandida, olina mugaba, olina olubuto olunene, yitayo olabe ng'akuyamba ku bbeeyi yakuteesa. Nawe ali eyo nga olina omulimu gw'onoonya omuntu asobola okuvuga. Tulina omuntu waffe gwe tusobola obunayo okuwa oba okujja ne muteesa we mugenda okukikola n'olaba nga asobola okuyambako. Olina omuntu we Uganda ayagala omuvuga. Tulina omuntu waffe bambi ayina obumanirivu bwa myaka 12. Eyo nga tuvuddeyo katugende mu bbaluwa yaffe ey'olwaleero tuyate ye munnaffe byaba bitya era byatandika bitya. Munnaffe atandisewo ati: nkulamusizza nnyabo, amannya gange nze Nagajja Juliet, nyina emyaka 31. Munnange mukwano, njagala mumpe ku magezi nkoze ntya. Kuva obuto bwange mbonaabona. Ndi muwala eyasomako ekitono. Ndi muwala eyatagalira mu masomero ge sitamanyi muwendo. Kubanga kuva buto bwange munnange nazaalibwa kyenkana mbonaabona. Maama wange baŋŋamba yandeka nnyina emyaka 2 n'afa. Yandeka atuzadde abaana 2. Yatuleka atuzadde abaana 2. Mukulu wange yakafa ebiseera ebyo nzaaliwo mukwano. Nagenda ewa ssenga gye nakulira okusinga. Naye ssenga nga tetusoma, katusoma etwagadde waatukolako waati kubanga taata waffe yali tatufaako ng'olwafunye omukazi omulala mukwano. Twabonaabona mu nsi eno. Ku kyalo kwe twali tubeera twayitibwa enfunzi. Twali abantu abatokkiriza nti ne taata waffe bakyasenza obugagga ku kyalo kwabeera. Twakula tubonaabona ennaku gye sitayinza nakugamba nti nno oba yeetya kubanga yatusukkako. Ffe twayambalanga engoye enjulifu, tetwayambala ku ngatto obuto bwaffe, ne tubeera mu eyo embeera paka we twakula. Naye mukwano, embeera yansindiikiriza we naweza emyaka 14 ne nfuna omusajja boyfriend eyanfunisa olubuto. Nali sikyagadde naye yali anfaako ng'asobola okugulirayo namungodi ne mwogo. W'otalidde ewa ssenga munnange ate n'olya kwako n'osobola okuguma. Ate n'ekirala mukwano, obuzibu bwe twali tulina nga ssenga waffe buli kadde abeera atugamba mukuze, mwava obuto nga mubonaabona, kati mugende muyiye omuwala afune omusajja n'omulenzi afune omukazi, mubeere nga mweyiya, nze muve mu maka gange sikyabasobola. Munne nange kwe kufuna boyfriend, ate we nafuna boyfriend ne bibijjira ddala kubanga olwanfunisa olubuto saddamu mulabako obulamu bwange bwonna paka na kati. Ssenga wange we yakitegeera nti nno nfunye olubuto yaŋŋamba, naggamba oli muntu mukulu, tambula ove wange ogende, kasita olina omusajja asobola n'okuzaalamu omwana naye atoola okukulabirira. Sijja kulimba, nali sirina we ntandikira. Omusajja yali ali ku kyalo nga kwakolera ng'ayasombako amazzi n'okutemera ente z'abantu ebisagazi. Lwe yakitegeera nti ndi lubuto saddamu mulaba. Munnange mukwano, ne mbeera mu mbeera weetyo ne ntandika okusuzibwa abantu
ne ntandika ate obulamu butandika obuto ng'ate ndina lubuto. Munnange mukwano, natuuka essaawa y'okuzaala ne bantwala mu ddwaliro bazira kisa ne nzaala omwana. Akuba munnaye omwana wange teyalutonda n'afa. Nakomawo ewaka we nali mbeerayo baali bambudamya. Nabo ne baŋŋamba, kasita wazadde kati ate genda onoonye ewala ew'okubeera, ffe tubaye tukulabirira olina lubuto naye kasita wazadde. Mukwano ne nzija ku kibuga. Ne ntuuka gye natuuka ku kibuga siyinza gikulimba nti ngitegeera kubanga natambuza bigere nga ne gye nzira si gye mmanyi nnyo. Najja ku kibuga ne nfuna omulimu gw'okukola ewaka. Ne ntandika okunoonya obulamu. Wabula we nalaba embeera egaanye, naddayo ewa taata. Ne mugamba, taata, embeera egaanye. Maama wange omuto olwakiwulira yaŋŋambye, kati tukole tutya? Oyagala tukole tutya? Tukuzze ewaka gw'omukulu eyazaala dda ne ku baana. Ne mugamba, maama, embeera egaanye. Maama, embeera ensusseeko. Nsaba mumpeeyo ku mukisa mbeereko nammwe osanga nafuna obulamu obulungi. Taata ye yanziramu n'aŋŋamba, totawaana. Mukazi wange saagala mmuleetera myoyo gy'abaana. Nnyoko yafa era wandinnyambye oba naawe oyagala kufa n'omusanga ng'obudde bukyali, naye wano ewaka tojja sobolawo. Nakaaba naye ne mmaa ne ŋŋuma ne ŋŋamba kanzireyo ntandika okutambula era nga we natambulanga edda nga nnoonya emirimu. Osanga taata wanandaba ku kyalo anaakwatibwa ensonyi. Wabula ate mukwano, ebizibu byayongera kudda. Ebizibu byayongera okubeera eby'amaanyi ennyo. Nayongera okuggwako emirembe. Nayongera okulumbibwa ebintu bye ssategeera. Naye nze nga ku lwange ndowooza maama wange omuto yabisindika. Naye mukwano, n'ensonga ekyasinze kati okummenya, muzimu gwa maama gwe sitaalabako, gwe nalaba mu kifaananyi. Maama amazeeko emirembe mukwano. Maama annumba naye nga mukambwe nnyo. Maama wange ne mba seebasenze mmulaba ng'ali mu kasonda oba ne mmulaba nga wemba ndi mu kkubo nga mmulengera ng'agenda oba ng'atambula okujja gye ndi, naye nga mukambwe. Wabula we mmuloota ŋŋamba, mwana wange olabye okyabonaabona nnyo paka w'olifa. W'oliba tofunye muntu akuyamba ogenda kufa ate mu kiseera ekitono, kubanga abantu abakukola ebintu bakuli bubi. Maama nga simuloose buloosi bye bigambo bya ŋŋamba, naye ate we abazze gye ndi aba mukambwe nnyo 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 nga mmutya n'omutya. Sijja kugamba nti oba nguyite muzimu oba ŋŋambe nti nno muntu mmulaba, kubanga nsobola obba nga ntambula ne mmulengera ng'ajja gye ndi oba okuddayo gy'ava, oba okuba nga ndi awo nga ntambula nga mpulira omuntu anvaako emabega ogenda okukyuka nga maama wange. Mukwano, nsaba mumpe ku magezi. Nkoze ntya? Nkoze ntya okulaba nga nfuna essanyu? Nkoze ntya okugoba omuzimu gwa maama wange? Nkoze ntya okufuna emirembe? Naakazaala mu nsi abaana 2 naye sibayina, bonna baafa wabula nzaabonaabona. Muganda wange gwe nandibadde neewuunaganyako munnange yafa, naye embeera egaanye. Naasanyuka nga mumpadde ku magezi. Nsigadde nze Juliet Nagajja. Mbaagaliza okubeera obulungi. Bye bye.
Ebyo byebyo mikwano. Nsaba Mukama atusaasira tukingirize ebintu ng'ebyo. Tukingirize abantu ab'emitima emibi. Naye ekikulooza omwana wa munno kyekyaki nga nawe oli muzadde. Tufube nnyo okulaba nga we tukola ekintu olawo we bakikola nga kikuluma tokikola munno kubanga tolina b'ofuniramu. Gwe bakikuddiza mazima osanyuka. Tukole ebintu nga tubigenderera kubanga kano kaseera buli woyagaliza omuntu obonaabona naawe lazima ojja kubonaabona. Mbagaliza okubeera obulungi abaana abempa ebbaluwa zammwe. Mukama nsaba abangumize, nsaba abagumya emitima. N'oba tonnafuna muzira kisaakuyamba, manyi Allah gy'ali. Temuggwaamu maanyi, tolowooza kwetta, tolowooza ku kintu kya bussiru. Bambi ekyo mukikolere nze. Manyi Katonda gy'ali, ate mwegayirire musabe. Buli ddiini yo gy'osaba weegayirire Katonda omugambe, ayi Allah, nsaba onnyambe. Mbeere nga mbeerako obulungi, mbeere nga mbeerako kino, mbeere nga kino kikyusa. Bantu bangi bamanyi nti nno genda ku basawo kyekyebbeeyi. Si kyekyebbeeyi kubanga bangi abagenzeyo ne batafuna mirembe, naye ate osobola osabira mu nnyumba yo n'ofuna emirembe. Mbagaliza okubeera obulungi.